nakuza mwezi 17 November chawededa. You only have to remember tuli ku Lugogo Woman Show grounds ne Karoka Sita mama sita mama nyawo chawededa boy mwana mwafulumye obimanyi mwana twetegekera lunaku ate nga just tugenda ku press conference kati tebereze ekigendo bayo nga 17 November betubalinze mujje kuba ffe tujja abantu bagambe 17th November Woman Show grounds Karoka Sita mama sita señorita the set goddess tugachipuka osirikirira badriver tebogera bakola kyabasasuliza era ngo mozira seri leero nfuse driver nfuse chauffeur omwana aliko agambye nti tuyimbire mu kuseketya omwana agambye tuyimbire mu kuseketya mama digida bonda wakuda sloka mcheketa bini mama digida yo nakuza mwezi 17 November mama sita tujja nenga mweyagadde kitagambisa olamu bikoze wano olwo ku lunaku mulindwa mulinde abantu balina ekibuuzo ensonga eno oyagalwa sigala nga tonyigira bantu kubeera ng'olirize abantu babuuza ngo mweyagadde nnyo ebitankanika eno Uganda yaffe Kampala yaffe ate ne show yaffe olaba mamikalo katugambye nti Karoka Sita ebyambalo yabijje mu Amerika BBC bagambye nti ebyambalo bya Karoka Sita yabijje mu Amerika ebyo bifuddewa ebyange bivudde Canada ata inasande wabuzuwe buli omuna zubyo yangu owayo oli otya yange Karoka Sita omanyi osinga mumanyako ki ido akuba muziki mwana ngoma mwana amanyi okuyimba